Kkooti enkulu mu Kampala etegeezezza nti kimenya mateeka ab'ebyokwerinda okugenda mu maaso ne bagumba amaka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu abangi gwebamanyi nga Bobi Wine awamu n'okumusibira ewaka we. Ssabbiiti ewedde bannamateeka ba Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bakulembeddwamu Medard Lubega Sseggona baddukira mu kkooti nga bawakanya eky'okusibira munnaabwe awaka awatali nsonga yonna. Nabwe kityo enkya ya leero omulamuzi wa kkooti enkulu Mike Elebu awadde ensala ye nti ekikolwa kino kimenya mateeka era nga wano waasinzidde n'alagira ab'ebyokwerinda okwamuka amaka ga Kyagulanyi awamu n'okumuleka yeetaaye. Newankubadde ng'amagye gategeeza nga kino bwe kikolebwa okugira okwekalakaasa okwali kusuubirwa, omulamuzi ategeezezza nga bw'atali bujulizi bulumika Bobi Wine mu kino era singa bubaawo atwalibwe mu kkooti avunaanibwe okusinga okumusibira mu maka ge. The applicant is accordingly granted costs of this application, and that is the ruling by Justice Elebu Michael. Bannamateeka ba Robert Kyagulanyi Ssentamu babadde basanyufu olw'obuwanguzi bwe batuuseeko. Obuwanguzi obusookedde ddala nga kkooti emaze okulagira ebitongole by'ebyokwerinda ebyagumba mu maka ga mwami Kyagulanyi okuvaawo, era kkooti ebiragidde obutaddamu kumuteekako kakwakulizo konna kumuziyiza okufuluma amaka ge awamu ne mukyala we. Oda ya kkooti tumanyi nti era tusuubira nti ebitongole bino bijja kugiteekamu ekitiibwa kubanga nabyo gye bibadde birindiridde ebbanga lyonna, era okuva n'olwaleero mwami Kyagulanyi kati olya butaala oli waddembe okufuluma amaka go awamu ne mukyala wo n'ab'omu maka gammwe mwenna. Ate ye omwogezi w'ekibiina kya NUP Joel Sonyonyi ayambalidde poliisi gy'agambye nti ebadde eyitiriza okubuzaabuza bannayuganda. Kirungi nti poliisi bulijjo erimba bannayuganda nga bagamba nti Honorable Kyagulanyi si musibe si muwambe, naye poliisi kooti High Court ekyogedde mu lwatu leero nti Honorable Kyagulanyi babadde bamusibye ate ng'ewuwe si komera. So kati kooti ewadde poliisi n'amagye ekiragiro bamuke magere bamuke amaka ga Honorable Kyagulanyi Ssentamu. Katusuubire nti poliisi n'amagye bajja kwondera ekiragiro kya kooti kyewadde leero, baveeyo bagende bakole emirimu kubanga wali tebalina bye bakola. Bagende bakwate abantu ababba ettaka, abantu ababba ssente z'omusolo, abasajja abakabasanya abaana, abantu abamenya mayumba g'abantu ne babba. Poliisi n'amagye egyo emirimu gyabwe, bagende bakwate ababbi n'abaziba emisango. Kinajjukira nti oluvannyuma lw'okulonda kw'omukulembeze w'eggwanga n'abaka ba paalamenti okwaliwo ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi guno, poliisi awamu n'amagye gasalako amaka ga Kyagulanyi nga gamukugira ye ne mukyala we okutambula mu kaweefube w'okutangira obujagalalo obwali busuubirwa okubaawo ng'okubala obululu kuwedde. Sarah Nakandi, Adams Mayambala, STV Select ey'enjawulo. Kyagulanyi si muzi wa misango. Thank you.